Wasuzotya akeredde ku Spark TV encha ey'olunaku olwaleero webale kubeera ng'ozuukuse naffe nze Ahmed Wahab. Programu eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya. Tubeerawo wano nga tukwata ku nsonga nnyingi nnyo. Olunaku olwaleero mu kitundu kyo tuli eno wansi downtown, tugezaako kunyumyamuko ne bannayuganda ku nsonga z'abannabyabufuzi abava mu office ate ne babanga bajjayo ebintu bye baakola. Bannabyabufuzi bangi mu kalulu akakaggwa naddala omukulu Honorable Yusufu Nsibambi mwamulabye bannayuganda olwamukubya akalulu n'agamba ambulance zange, masannyalaze, zibbasale n'ebintu ebirala bingi. N'agamba abantu abankubya akalulu mu bikomyewo ngenda kubibajjako, saagala kumanya kintu kyonna kibakwatako kasita nammwe mwazigyeko mandate y'okubakiikiriranga omubaka wammwe omulonde. Si yeyeka, tulabyeko bannabyabufuzi abalala bangi. Omugenzi Honorable Paul Katolu Bwama, Anko Kato naye mwamulaba nti yajjayo ambulance ye. Omukyala Evelyn Anite naye y'omu ku abo abajjayo ambulance, n'abalala bangi ebintu babijjangayo. Kaakati tugenda kubeera nga tunyumyamuko n'abantu batubuulire ensonga eno MP oba munnabyabufuzi yenna singa baba mu byakalulu yali badde yeeyisa atya, yeekalakaase obadde kuwolanya kakkane atuule wansi obulamu buddemu bube nga butambula n'ebintu bye yakolera abantu abireke bisigale nga bitambula mpola. So byebirowoozo bye tugenda okubeera nga tufuna eno wansi ku hamu gye tuli n'abantu ab'enjawulo be tugenda okubeera nga tunyumyamuko nabo. Sebo wasuze otya? Oli bulungi? Gyebale bitambula bitya? Si bibi naye mpola. Kati gwe oli mwami ate otunda bugoye bw'abakyala? Tunda bugoye bw'abakyala. Oyagala nnyo okuguza abakyala. Amannya? Yenze Saimo, omunene w'ekibuga. Gwe munene w'ekibuga? No, nsangibwa wano mukama wange. Okay, kaakati ba MP n'abannabyabufuzi abalala bangi bwe baba kuba akalulu beekalakaasa ebintu ne babijjayo mu ambulance yange, mu mpezi basale, oli yaggyeko abantu amasannyalaze. Olowooza munnabyabufuzi nga bamukubya akalulu yali badde yeeyisa atya? Mukama wange, ensonga sinza azimanya ennyo naye aba yeeyisizza bubi. Gyebale? Olowooza munnabyabufuzi nga bamukubya akalulu yali badde yeeyisa ati ebintu byonna bye yakola abiggyeyo oba aleka abantu obulamu busigale nga butambula? Obulamu bwasigadde nga butambula naye abajja ne batandikira awo. Teyaligyeyo kintu kyonna. Naye nga mukozesa ebintu byate nga mumukubyemu akalulu ate musigale ku bintu bye nga munyumirwa. Ate kasi tunagirabirako kintu yaliyo. So buli lwe mulaba ku bintu ebyo ga omusajja atukolera kino. Yes sir. Ne tumujjukulira nga remembrance omubaka waffe Gundi ava ku kusanja kiri. Yadde mwamusuula? Yes sir. Kale tweyanzagirwako tutugambye mannya. Yenze Leo Othono. Yes sir. Kale tweyanza ka tweyongereyo wano mpola. Kale sebo naye gye. Amannya gaffe bakuyita? Nakitto Mariam. Hajati Nakitto Mariam oba tonnagenda Mekka? Sinnabagenda. Ugenda ddi? Inshallah Mungu wanaaba asaze. Inshallah ajja kukkiriza alhamdulillah. Kaakati Hajati walonda? Yes sebo. Bannabyabufuzi abamu olubakuba akalulu bemwakuba akalulu nga bakomawo ebintu byabwe babitwala. Abagira amasannyalaze Nsibambi mwamulabye amasannyalaze agamba abantu kaaga bajjeko. Ambulance bazikima. Olowooza munnabyabufuzi yali badde yeeyisa atya nga amaze okubwa akalulu ebintu abireke oba abamutuufu bw'abijjayo? Ekyo kyo sirina ansa yakyo naye I think yandibirese. Sebo nze mbalekera ebintu byange nga mmwe munnyimya akalulu olaba kibeera feya. Tuba twakulonda ate onamanyi otya yakulonda n'ataakulonda. Wasuze otya Sebo? Weeyagala? Bitambula bitya? Mpola. Kaakati kino ekipale kya mmeka kino ndaba kyamaanyi kiriko amayinja agashanana. Kibate esatu kitundu. Nga toseera? Tetuseera tusuubuza. Nga bannayuganda bambale bonna twagala bambale banyume. Amannya? Manya nze Luwalaga Paulo. Wano tuli ku Posh Fashions. Kagamba erinnya walisalako? Yes sir. Posh Fashions. Yes sir, wano ensangibwa. Walonda? Nalonda. Kakati bannabyabufuzi abamu tulaba nti beekalakaasiza, tunula wali mu kamera tunyumyemu. Oluvannyuma lw'okubakuba akalulu bakomyewo ebintu ne babijjayo bye baakola. Yusufu Nsibambi we tubanga gwe twogeddeko olwaleero
amasannyalaze abantu yagabajjeeko, zibbasale agamba nazazikima abaana tebagenda kudda mu masomero, zi ambulensi bazinona mubiwuliranga. Olowooza munnabyabufuzi oluvannyuma lw'omukuba akalulu ebintu bino yali badde abyesonyiwa ne yeeyisa kisajja kikulu oba waabitwala abeera mutuufu? Ku nsonga yange naali badde ŋŋamba kituufu yandibadde yeeyisa kintu kikulu, kisajja kikulu n'abyesonyiwa, naye nga omanyi omutima tegifaanagana. Oyinza okuba ng'olina kyokoledde omuntu olw'okuba olina ky'omusuubiramu, so ng'ate omaliriza n'oba nga ky'obadde omusuubiramu tokifunye, kikuleetera oluusi okubaako n'embeera endala gy'ofa. Sijja munenya nnyo ate sijja salawo nga kwegamba kiri ku mutima gwe. Kale tweyanzege nga bamugyeko akalulu engeri yandibadde yeeyisa. Kalugeze nga yaleeta amasannyalaze ng'oli gwempulira. Tomwogera lwamwogedde. Nze mwogedde tofaayo. Naye oludda ate yakola kituufu kuba tayinza kuŋŋamba nti mbadde mumpi ne mbaleetera amasannyalaze ate ne mumala ate ne mutannonda muba temutegeera kuba ogwasooka nakola ate ogwokubiri ate mundaze nti sisobola mba nina okugenda n'ebyange bye nakola. So mutuufu munnabyabufuzi yenna aba mutuufu bw'atwala ebintu? Aba mutuufu agende n'ebintu bya nti n'abapiira baleete ebyabwe. Naye era baba bamulonda ebisanja biri, lwaki tabibalekera nga basasula okumulonda ebisanja biri? Ali mba mannonda luli nange nenkola baana bawa oluusi obwesigwe bwange. Kugamba ebeera wini-wini. Eba wini-wini. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano mpola abantu batubuulire ki kye balowooza ku bannabyabufuzi abajjayo ebintu byabwe. Maje wasuza otya? Oli bulungi? Baŋŋambye mu abasajja b'ennaku zino bw'obeerayo n'omukyala gw'okwana bwe mwawukana nga buli kye wamugulira kyonna okimuggyako, bituufu? Aba akulimbye naawe. Baŋŋambye wagulira akawala essimu we kakukyawa n'okaggyako essimu yo. Era wabanga akozewo ekikyamu era balina okumpa ebyange ate lwaki aba abirembera nga nkyayi naawe kyolaba kiraba. Lwaki oba obimuggyako ate nga wabimuwa mu mutima mulungi? Ebyaffe kati bibaako kati omutendera mba mbikuwadde kitegeeza oba olina okuleeta oba ontadde nta n'ebyange obinzirizi kati omulembe gwakyuseemu. Kale kaakati bannabyabufuzi tubalabye ab'enjawulo mu mbeera y'emu bwe babakuba akalulu nabo bagenda mu bitundu bye babaddemu ne bajjayo ebintu byabwe. Ajjayo ambulensi, ajjayo amasannyalaze, zibbasala azikomezza. Olowooza enkola eyo ntuufu munnabyabufuzi yali badde yeeyisa atya nga bamukubye akalulu? Kitegeeza munnabyabufuzi akalulu aba azze nnoonyaamu bibye aba tazze nnoonyaamu kukolera bantu, kuba kitegeeza aba ebintu abibalimbiseemu abantu nga balaga batamuwa akalulu era babitwala. Kitegeeza aba beerimbisemu bwerimbisa aba si mutuufu. Munnabyabufuzi talina kukola bw'ati. So bwe munkuba akalulu mwagala ebintu mbibalekere nga munkubye ebintu oba olina obireka, kitegeeza linda oluddako osanga onaawangula ku luddako. Lwaki ate oba obitwala olaga obukyayi? Kitegeeza ne wonaaba okomyewo tebajja kukulonda. Kale tweyanze lwakuba totugambye manyi. Amannya agange bampita Derek. Kolera site ku site. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano mpola. Sooka ojja omuwagizi wase n'ogamba otya? Oli bulungi? Gyebali? Bitambula bitya wano? Okolera wa kamera yiri wali tunula wali. Yegwe Oviki. Eryo erinnya litegeeza ki? Litegeeza Badman. Badman Oviki. Ababi b'okuhamu mwe mukole fujjo. Omanyi weeri? Ereyamu shopping grounds. Mwe mukole fujjo. Tebakolerawo fujjo. Mwe mukwasaganya amateeka wano. Ayo kitegedde. Akole fujjo gwe musitula. Bitambula biti. Biti. Bangamba kyaje zino ze mutunda tezikola bulungi, bituufu oba balimba? Balimba olwokuba mutekituni banga kyefuera ojja n'ebifuwano kuwamu oba togenda kukolerawo. Ekiri. Kale kaakati Oviki nze Mafia Larry linnya just Mafia. omutu. Kale Mafia olowooza bannabyabufuzi bakola bituufu oluvannyuma lw'okukubwa akalulu ne bagenda bajjayo ebintu bye babeera baakola mu bitundu bye babadde bakiikirira? Sikituufu era tukivumirira nnyo nga wekiwulira. Ambulensi bazirekeyo oluvannyuma lw'okubakuba akalulu? Babireke kitegeeza bali beegula bweguzi. Babirekeyo oba tebasobodde
tebadda batasobola babireke. Naye lwaki mbalekera ebyange nga munkubya akalulu mwe muwoomerwa ebyange nga nze ndi eri mbonaabona? Goba waleta byaki? Omusango gusinga nze. Singa nze kale birete ngo maze obuwangula oba tosobodde. Kale tweyanze agamba atya Maje omuwagizi wa Liverpool oba Liverpool ekwesibako bwesi? Soko otunule wano ndi mu musaayi. Ekuli mu musaayi amanya gafu? Maya gafeze mu muzaddewo. Mu muzaddewo Derek olonda? Sironda naye mu kalulu akaweddewo wano buli omu yalonda nkiwa. N'atali muwandiise yalonda? Naye ng'ate siteekeddwa kulonda naye ate nalonda. Otya? Lwansonga siina kiraga nti nina kulonda, lwansonga siina national ID tennafuluma. Naye walonda? Naye nalonda. Walonderawo? Talonderawo mu Kisenyi. Mwe baleeta ne mukola effujjo? Tetwakola ffujjo wabula ate abaatuleeta be baatukolako effujjo. Bwe bamala baleeta ne mubalonda ate ne babakuba emiggo? Anti baatuleeta kulonda, tebaatuleeta kulonda be baagala. Babaleeta kulonda nga babagayira ondoondo? Ekyo tebakitunnyonnyola wabula okutuuka baatugamba kulonda be baagala. Babaleeta kulonda naye ate ne babalondesa be baagala? Be baagala. Kintu ekyo saagala tukigende nnyo. Ekyo tukireke. Kaakati olowooza bannabyabufuzi kye bakola okujjangayo ebintu kituufu nti bamukubya akalulu nga Honorable Nsibambi bwe bamukubya akalulu n'agamba amasannyalaze gange ge nabawanga bajjeeko, ambyulensi zange nazo nzitwala, zibbasale nazo nzitwala. Olowooza ekintu ekyo kituufu, kyalibadde kituufu munnabyabufuzi okikola? Munnabyabufuzi ku sayidi eyange mu ngeri y'obuntu kyalibadde kituufu kuba nange kye naalikoze omuntu nga nze. Ensonga lwaki tuwembeera landiroodi nga napangisa omupangisa mu nju, omupangisa oyo n'alemererwa okunsasula, kitegeeza mba wamugobamu. Kati oli ekyamuweesa abantu ebyo ebintu kumuwa bululu oba tebasobodde bumuwa. Yensonga lwaki alina okukola ekyo kyalina okukola, abitwala ebintu bye abafiire. Kitegeeza ne gwe bawadde ajja bbawa ebibye. Gwe bawadde y'abaabawa? Kale y'abaatuwa wadde nze saamuwadde. Kale tweyanzege. Ene bayeetaano bagiyita batya? Nigi na togiraba? Nga ya bbeeyi nnyo. Nigi n'eyeetaano erimu ki ekyenjawulo? Waliyo n'ezaabiri. Vaawo ze bayita zi Crocs. Crocs ze zino. Kati eno yeebeera ya mmeka? 10 kitundu. Nga muyina ssente nnyingi. Anti erimu ne wifi. Bwe njambala ŋŋenderawo ku internet. Aka n'akapeesa aka wifi. Erimu wifi. Erimu n'ekinaabiro kikiri erimu. Erijjo s'amazzi n'ekunaaza. Vaawo y'amaanyi. Waliwo n'eno wifi. Kati eyo wifi ekola etya? Ekwongerako abampi abongerako obuwanvu. Buli mumpi alina kwambala eno. Wifi buli mumpi nga owanvu wange ofuna abakyala. N'eno y'abampi. Lwakuba teriiko kigambo nti for short people. Kiki n'emabega. Kyekino. Akuba kiri mu Lulasa. Amanya gaffe. Ampita Ashraf Junior. Shabu Junior. Ashraf Junior. Bitambula bitya? Si bibi. Bannabyabufuzi abamu beekyanze. Beekyanze bali mu kuggyayo ambyulensi, bajjayo bintu mu abataaba wakalulu bali mu bajjako bintu buli eyagwa ajjayo bintu kituufu kye bakola babijjayo. Lwaki balina obijjayo? Ate lwaki babireka nga tebaba wakalulu? Babibajjeko. Naawe waali kikoze? Mbibajjako ne mbakuba n'okubakuba. Bakuba n'emiggo. Ekitegeeza kabeera kampankuwe. Kati lwaki abaagibalekera? Anyway, tewali nsonga gwe bawadde akalulu abawe. Nze nange nfuna entondo. Lwakuba ebyobufuzi sibyagala batubba n'embiva. Kati wabyesonyiwa? Nabyesonyiwa. Kale tweyanzege yongereyo wano mpola mpola. Tukyanyumyamuko n'abantu baffe eno wansi ku hamu. Kyekiriwo anku? Oli fiiti? Gyebale?
mwebale kutunda ngato za mmeka engato tulinawo ebiri kitundu gumu kitundu eno ngitunda gumu kitundu ngato giseera sigiseera era oba osobola otwalirako abaana bo ne bambala ne badda ku ssomero. ate bwemba sirina baana ntwalirako ani otwalirako mukadde n'ayambala naye olunaku ne lumunyumira nga tonnaddayo ku ssomero nedda baaba sobola kudda ku ssomero twamaliriza dde osoma kasa watandika okukola ssente ebyokusoma ate n'abasoma banoonya ssente ate gwe ozifuna ebibuuzo byakomawo oli wa siniyafu bannabyabufuzi bali mu kuggyayo bintu gye baakulemberanga olw'okuba tebaabawa kalulu baamera entondo ne bamera akasajja ku mutima olowooza ekintu ekyo kituufu ekintu ekyo si kituufu essaawa zino si kituufu naye era naye banaamera entondo kati tebagenda tufugana mateeka gaabwe bo nga bo ge baagala omukulembeze waffe lwamuggyako kati tutambulira mu nsiko twekweka muli mu nsiko ne wano nga tewali nsiko wooli omukulembeze waffe okyamulabako ali mu nsiko essaawa zino yeekweka ati abasajja omuyoola ok kale tweyanzege enkya y'olunaku olwaleero bwetyo otambudde tubadde eno wansi ku hamu nga tugezaako okunyumyamuko n'abantu baffe ku nsonga y'abannabyabufuzi ab'enjawulo abaagudde mu kalulu kano akasembyeyo nga we twogerera olwaleero bali mu kuggyayo ebintu bye baali bakoledde abantu mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga erya Uganda. Tugambye nti olwaleero omubaka akyasinga okubeera nga trendinga mu nsonga eyo ye Honorable Yusufu Nsibambi. Amasannyalaze, zambulensi, zibasaries n'ebintu ebirala bingi. Agamba abamu bakalulu talina kagenda kubanga abalekera yadde. Evelyn Anite yabijjayo, ambulance yazijjayo. Honorable Katolu Bwama omugenzi naye ambulance yagijjayo. N'abalala bangi buli gye bagudde obululu ebintu bingi basobodde okubeera nga babijjayo naddala ambulances ezo. Owulidde endowooza z'abantu ab'enjawulo betwogeddemukko nabo, abamu bakiwagira abalala tebakiwagira. Kankuze mu studio ewa Kefas ne Miuka babe nga bakongerayo ne program eya Spark ku makya. Inze Ahmed Wahab tova ku Spark TV siba bulungi weraba.